course nyongera okubeera nga ate mbaanirizaako buli omu gyasinzira okubeera nga ate agoberera Fadi Progy channel gyomuliko. Nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako abalabira mu ggwanga Uganda mwe nyongera okubeera nga ate mugoberera. Njagala mbeere nga ate ntumirako abaana ba house managers buli omu gyasinzira okubeera nga ate ekintu akikwasaganyiriza Saudi Arabia, Qatar, Dubai. Mubale nnyo mubale ddala okubeera nga ate mutumbuula Canada, America nammwe sibeerabidde. Mukola kyamanyi okubeera nga ate ensonga muzitambuliza ddala. By the way, njagala okubeera nga ate ntwala omukisa guno okubeera nga ate mbategeeza nti teri nsi gye tutayinaamu bantu, era neewuunyiza okulaba nga ne South Korea naye tulinayo abagoberezi abawererako ddala. So mubale nnyo ddala okubeera nga ate mugubira. As usual video etandika n'okubeera nga ate likinga sharingako abalala ate tubeere nga ate tutambulira omu ffenna. Of course ate nawe okubeera nga subscribe notification bell nayo gikuoneka ejja kubeera nga nkwala ati nga buli wenaaba nina kyenkuleetedde ojja kubeera nga ofuna notification nayo tukakati omukulu alina ekipya ate ekyasobola okubeera nga ate atuyigirayo. Kamere nga ate mbatwala butereevu mu katambi ke mbaleetedde era nga Stasha Mayanja naku nga 2-3 alina byeyasobola okubeera nga ate ayogerera wali ku TikTok era nga nasobola okubeera nga ate mbaleetera obutambi obwo nabo bateereddewo awatasobola okubeera nga ate obulaba egera mu video zange ennaku 2-3 emabega ojja kubeera nga ate olaba Stasha Mayanja byeyasobola okubeera nga ate ayogera. Ebimu ku ebyo yasobola okubeera nga ate anogolayo ensonga ez'enjawulo byayiseemu mu kubonaabona okw'enjawulo okufuna passport ye Canada. Finally Stasha Mayanja yafuuse mu Canada era nga kati alina passport ye Canada, naye yayogedde ebintu bingi nnyo yayitamu. Simanyi yakola atya, yakwatanga mu musaayi, yayolanga bbi, simanyi yayolanga kasasiro ku street. Byonna biri mu video awo gye nakuterawo emabegako awo. Munange bankuba kyeyo banne ate tebavuddeyo ne bamutabukira era nga bankuba kyeyo abamu ku abo basinzidde wali mu ggwanga ly'e Sweden era nga balina ebigambo byasobola okubeera nga ate boogera. Byonna ngenda kubeera nga ate mbikuterawo nga bw'obimanyi nze sirina kintu na kimu kyengongereramu, kintu nga bwe kiri bwe nkikwata nembeera nga ate nkikutuusaako. Stasha Mayanja bamuweereza obubaka obukambwe era nga ogenda kubeera nga ate obiraba mu maaso awo. By the way anyega okubeera nga ate ntwala omukisa guno okubategeeza nti Togomo Center Sheikh Ashraf ko wena alina ebizibu ebyenjawulo tewetuulako bannaayi. Abantu batambula olaba abantu kubeera nga batambula mu kkubo eyo naye nga obeegomba munnayi balina gye batera okubeera nga ate batambulirako. Sheikh Ashraf awo ali nnyo ku bizibu ebyenjawulo. Gwe simanyi obufumbo bwagaana, omusajja yakubula, simanyi omukyala we yakunobako, okoze buli kimu kyonna ekisobola okubeera nga ate omukomyawo naye nga byagaana. Simanyi wasaba visa zaagaana, ebintu bingi nnyo ebizibu ebyenjawulo. Sheikh Ashraf ali nnyo okubeera nga ate obusonga obwo abeera nga abusootinga. Namba y'essimu ebeerawo ku screen yawo beera nga ate omunoonyaako. Kakuteera ensonga za Stasha Mayanja ate oluvannyuma mbeere nga ate nkuleetera obutambi bulala bungi nnyo temuvaawo. Olwaleero mbadde njagala kwogerako n'abantu abakajja e Bulaaya, especially mu abaali Uganda nga muli basereebu. Mu abakajja Uganda beeremye ng'ate mubadde basereebu. Mulekerawo tuleetako akajanja olutuuka wano ne mutandika okugulawo YouTube channel ne mutandika okwogera ebintu byaffe. Era abantu beeno ne mwogera mwatusanga tubadde e Bulaaya emyaka n'emyaka tetwogera bintu byaffe, tetwogera birimu gye tukola, tetwogera biki. Naye olutuuka wano olw'okuba obadde serebu, so you have a big following, n'otandika okweyogezaamu. Simanyi oguddewo YouTube channel, oguddewo TikTok, simanyi biki, otandika okwogera abantu beeno nabasa yefe abantu beeno. Ate gwe naawe Munnayuganda omuntu wabanga agambye abantu bewaabwe nti engineer, n'otuuka era n'omusanga nga acleaninga toilet, ofunamu ki okumwanika? Ofunamu ki okugamba abantu buli gyalimba si mugundi? Banange mulekerawo akajanja n'olugambo. Kati ofunamu ki? Bw'oyanika omuntu nti eyo abadde alimba. Nze nalina anti wange abadde e Bulaaya okumala emyaka ndooza giringa 3, yatugambanga alina kampani yeekozesa, ye tebamukozesa, yeekozesa. Bwe natuuka eno tabaako na kampani, tamanyi na kampani we bagigulawo. Kakati nali eyo ewakanga nkyanoonya emirimu ne bagamba lwaki ogenda ewa maama wo nakukozesa? Ndaba yeekozesa alina ne kampani. Nabagamba bugambi nti nze saagala nkozese kubanga wa luganda lwange, nange njagala neetandikira ebyange. Soogerangako nti omukazi
tagula ngaona ku kampani bichi naye mmwe muli awo olutuka eno mubadde basire mu Uganda ensi balemye tukitegedde fine bw'otuuka wano tandika kukola bibyo yogera bibyo ndi bana ina movinga Uganda yannema ne moving e Bulaya era akati nkola naye olutuka eyo mbusimanyi natandikira bwa kusimanyi kukola biki waliwo gwe nalabe wana simanyi natandikira simanyi muku yagambye biki muzimanyi mukuweereza mu restaurant simanyi nigamba anataka kugamba abantu beno abanayuganda abali eno abasinga bakola bino bakola biri banange twali ngeno nga tetwogera ng'omuntu ave eno n'agenda n'agamba abantu e Uganda nti dokita nga tamanyi na mpiso bagikuba naye nga tetwogera tetwekolako ŋŋambo naye oluze mutandise okutukolako olugambo olusukkiridde nedda mulimba bannange ate musirikeeko ebyeno bibeere byeno ebyeri bibeere byeri omuntu aba yagamba abantu bewaabwe nti munange ebiki oba n'agenda maybe ku for some reason nagamba nti enkola guno omulimu bw'aba tagukola you don't gain anything tosomanga kukubwa journalism nti otandika okuwooza abantu why ofunamu ki oyo abalimba bulijjo akola kino nekino why kiki kyofunamu abantu banyumira olugambo naye but you don't gain anything ate mwe basereebu waliwo basereebu nze benali simanyi nti basobola n'okuva ne Uganda nga mmanyi nti ye munna omuntu wabasereebu Uganda alina ssente. There's one in particular anyway yesterday there's one in particular celeb gwe nali manyi ntasobola kuva Uganda. He was an actor ng'akola ne ku radio sijja kwogera linnya lye yali actor ng'akola ne ku radio akati waliwo omulala ali mu America ye atugamba musimanyi yali Uganda nzinga nfuna $6 million per month nga wano nfunawo bbiri wali nfunawo nezibeera 6 kakati waviira yo kingo okola $6 million. Seriously nganze nina omulimu gwa $6 million nga nve Uganda mba nnoonya ki Bulaya kubina abazungu basiba batumanyira batuyisanga ebyonziira batuyisanga fa batalinaako waffe nga nve Uganda nga nfuna $6 million ndi mulalu oli mulalu bw'oba ofuna ne bw'oba ofuna 4 especially ng'oli mukazi ng'ofuna $4 million ova ki Uganda oviirayo ki ofuna $6 million bw'oba omusajja ng'ofuna $6 million Uganda oviirayo bwereere eno togenda kukola sente zaggwayo mu Bulaya especially eno mugende mu America yo musobola ozifunayo naye ng'ofiira ki kubanga ogenda kukola emirimu 3-4 okuweza ezo sente naye mulekerawo tukolako olugambo especially mmwe ababadde Uganda nga muli basereebu mulekerawo Bulaya simwa era oba tolina mutima oba toli mukozi oyinza obutamalaako mu nsonyi we bambi ne mugamba mukwano ye nga tamanyi nti sente z'okola tezimala ye nga tamanyi nti olina bye weetaaga okitegeera kamba buulire omuntu waba yagenda ku kyeyi muwe sente z'ekyeyi muwe sente z'ekitiibwa. I am telling you. Thank you, Kajat. Ezo sente muziwe ekitiibwa kitegeera naye alhamdulillah nti ya understanding oluvannyuma nenkivaako saakiddamu kubanga natunulamu neŋŋamba mu butuufu namu ate Allah onyigiriza nnyo naye kirala kisaabanyumiriza bwe olunaku lwe nali ku Tim Hortons lwe bampita nga naakamala ogirongoosa toilet ne bampita manager n'apita nga waliwo ekitaba blood ekitaba natunula neŋŋamba ne Allah ngossa amadaala nze gw'ossizza amadaala up to this n'ongossa toyi n'akava okulongoosa pupu abadde everywhere. I am going to touch in blood ogutali nti mugire nti oba wakusomerera nti ogenda bikwatamu naye nga sitoyagalidde ne mugamba ye oli wa buyinza oli w'amaanyi naye
Bwekiba kibonerezo ngondeza gwe wampanika nonteeka eri naye ate ontadde nnyo wansi naye alhamdulillah manyi buli kimu kirina ensonga naye nzikiriza bannange nakkiriza Mungu asobola okuwanika n'akussa amadaala wonna waayagalidde onnannyini buyinza so toggwangamu maanyi era toggwamu ssuubi nkola ki nga ngenda kakati bwe nagenda ku Tim Hortons bwe nali nkola training eno ekirungi ky'abano bannange mwe bali kumpa muli mu njiro muli ba love guys give me so much thank you Tim Hortons we nagenda nga agenda okubeera nga bwogamba nti waitress hajjati yankoleranga ze bayita resume waffe tuziyita CV wano baziyita resume ate nekyo ekigambo resume waffe kiri resume tukisomanga resume abantu bano bamanyi oluzungu leno lulalamu kati munnange nga tugenda ku Tim Hortons nga bampita ku Tim Hortons bwe nali nkola training ng'omuntu agenda okubeera aservinga akola like bana abadde ne ba-ordering hey may I have this n'okitabula awo kino n'okimuteerako oba n'okitabula awo n'okiwa bano abazze ku gundi kutyo munnange ne nkola training lunyo ne training oyamala okuggwa kakati bwe nali nkola bantu hajjati bwe yali ankolera resume yatekamu nti ngera oyotekamu gy'okolera nti nkolera ku day nga cleaner mukwano nga lwaki tebampa bwa cleaner kati ate bakutumanga ekirala ne batakutuma kulongosa toys eno za nti McDonald's nti Tim Hortons nti kiki kubanga eno abatalina we babeera mwe bakyusiza mwe bakolera biki nalaba ennaku ku Bulaaya toyi ya Tim Hortons ndalamu oba nkugamba engeringa yoweno yaffe ekyaliyo Tim Hortons ndalamu toyi nalongosanga toyi ya Tim Hortons oba wakagirongoosa abanative ne bagenda ne bagikolera mbiki bagirawo wonna wansi n'okwata nga balina gloves naye mukwana okwata muti nga nemmeeme eri embula naye nga ani abikola station yabikola thank you so much for the flowers thank you becoming thank you bakwano nakwata mu kakati okwo nga kuliko thank you Hyra thank you so much okwo nga kuliko okulongoosa olaba eno waliyo bibini ebinene nnyo I have achieved something thank you guys waliwo bibini ebinene nnyo basuula coffee gundi zaabwe binene nnyo bwe biti bijjawa abali eno mujja kubiraba then nebitonotono bwe biti aba drive through mwe bayitanga bakasukamu gundi nga nze nina olulongoosa n'okujja mu kasasiro oyo musitule muteeke embiri kasasiro wa kofi abantu babeera kofi azitowa kubanga abeeramu bino bayiwamu bikyayi bijjaani biki bakyala tonyomanga omulimu mwasuka nnyo obutala ku station mayanja alongoosa batuusa origino alongoosa toyi nene okusakasasibwa naye nga ngira neŋŋamba naye kakati mukama omuntu bw'aba ayita wano n'alengera station nga jjukira emmotoka ziyitawo west zijjula ziti ate ebiseera byali close to winter actually winter yali etandikiza bwe yali gundi twali mu fall n'omuzire nekutuuka ogulina naye nga jjukira gye nkolera nyimirira kati bwe bampa omulimu nga nkeera ntandika ssaawa 2 ntandika nga 2 2 naandika nga 2 nakolanga 8 hours naandika nga 2 paka 9 10 kati nga ate nina otambula teneyoge kati nga kumakya nkeera nentambula mu mpewo nentambula nengenda ku gundi ku Tim Hortons kubanga we nalinjiranga tewali basi manyi bikifagamanga biwanvu naye nga ntambula kyokka nga n'omulimu ngenda kuyimirira hours zonna ezo
nenyimira awazi bwe nkwate no bwe ngenda mu kasasiro bwe njola bwe nkwate bigundi bwe nongosa kate nga obiggo omala okulongosa ebyo byonna bw'olina olongosa abantu bwe baliyira tebozi was cleaning wonna fulo bw'osiimuula kati ate eno banywa sigala mukwano ng'olina okulonda buli kasigala akagudde mu compound wonna n'otoola wonna parking yonna ng'olina gyonna mu busi awodanga noonya sente mukwano tononya bulimu mukwano Uganda olemwa mukwano totuuka e Bulaaya n'ogamba nze ntuuse ngenda kukola kino kyonna ekiro awo wonna nali ngambi kola why did she leave Uganda? I thought she was married. What to following nga ozze buzikugwa why did I leave Uganda? Tell you leaving Uganda nga ayagala toshobo manyo yekali tell you leaving nsi nga ayagala tell ayagala kujeno kusosolebwa bana abantu basosola hani nego tuloza nti eri yabeere eyo n'ogamba nti noki so mukwano Bulaaya bilalamu Bulaaya si mwangu eno Bulaaya teri serebu simanyi teri medicine teri ani munnange banno bye bayitamu naye byogendo yitamu and if you don't have experience ngoba tolina nakyo osomyeyo nedda hani tobirowooza naye wona bangamba somayo kagonsa ngamba neegi n'emyaka nkyasoma jjukira nali mulwadde ebyo nambi banyumiza bakwano ng'obulwadde bunnuma nga waliwo olwentuuka ku mulimu nze nange omutwe ne gunnuma nendaliira banga obulwadde bunnumidde nno omwaka gumu n'ekitundu okutuuka okubeera nga kati basobola okubumanaginga nembeera nga mbeerawo nemala omwezi nga siraajanye alhamdulillah naye nga obulwadde bunnuma nendaja naye nga nina okukola natuka kiseera neneekyawa natukako ku level eno tebasuula bucupa nabeerawo nga sente zimmala kati bakwano bwoba oyinawo oli nga you have something ng'olina okwolya ng'otudde awo n'abaana b'obulamu bweyagala Bulaaya muleke Bulaaya si mwangu saagala abalimbe obulamu bunyigiriza obeera ku kisenge kubanga weetaaga okolanga mubbi okolanga muddu hani neyanziza obumuli bwange awo nawona nga nnoonya bulamu akati nenekyawa nengamba bannange eno nkolera $15 eri nkolera $, meka eno nkolera $15 eri nkolera $. Thank you Martha for my flower, for my roses. Mwebale bu rose babita bu rose ne binabita bu flower kyonna kikiri mumpogo muli munjiro muli zisiri muzungu nekyawa nga afuna $15 eno ate neno joko mukola no musolo mukwano musolo bakutema kubanga musolo bukola bukola imina abana basomera bwerere enaddala nga tonatuuka eri mu high school waliwo emisolo gye bawa abaana bawaaka sente. Thank you Sarah for my roses. Thank you so much honey. Nekyawa eri $16 hours ntono kati eno nga nina full time esene nezijjanga siziwera tezito ziraba kyokka nina okuyiiya obulamu nina okuviira omukazi nina omuviira sirina kubeerawo paka. And she was even very patient with me because nabeerawo emyezi mingi kati period yatuuka nga nina ovaawo nga tusetinze negune esente zaagaana abaana balina okusoma nina amaka 3 nina okwerabirira ewange nina maama wange nina abaana bange neŋŋamba nino noonya omulimu omulala eno kutagala mirimu paka lwogamba nti kati nsitula